Chamalungi yina gwe yekumide ku BBS Terefayina wewale kutambula naffe olugendo lwotambula naffe lwa kumanya na kutegeera nsonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga. Nze Hasif Sekiwunga tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku bannaffe aba Centenary Bank. Centenary Bank eno banka nnungi okukamala bingi byekoze bigasizza omuntu wa wansi ate tunulira ddala ku muntu owa wansi oyo atandika obutandisi nesobola okumusitula n'okuyambako abo abalina we batuuse okusobola ate okubongerayo ku biruubirirwa byabwe. Centenary Bank eno erina we twogera kakati branches oba amatabi gasoba mu 8 okwetoolola eggwanga okutwaliza wamu. Era abantu abakajeegattako okukakasa nti ddala kituufu bank ekola ebintu ebitegeerekekeera ebintu ebigasa omuntu owa bulijjo bali awo mu bukadde nga 2 n'omusobi. Tugenda kwogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwata mu Centenary ezikwatagana ku Centenary Bank naye tugenda kwogera ndada ku nsonga ey'okwewola. Tukitegeera bulungi nnyo nti ebintu byesibye ebintu ebitambula bulungi kale nawe ekyo tugenda kutunulira ku microloans ezo business microloans omuntu eyeewola busente obutonotono okusobola okutandikawo business oba omulimu gwonna nawe osobola okubaako ne wootuuka. Tugenda kuba ne muganda wange Abdu Chani Kansibambi okuva mu Centenary Bank agenda okutunyonyola ku nsonga ez'enjawulo era nga ye manager wa housing and renewable energy business agenda okutunyonyola ku nsonga ez'enjawulo. Muganda wange nkwaniriza neyanziza abalabi aba Terefayina baagala okumanya ebyo bitambudde bityo obuuyo obwo olukuba lukedde kutonya webale kutukyaza ku BBS TV yaffe nganzi Centenary Bank era banka yamwe nga bwe mugimanyi enkuba ekedde kutonya amakubo galimu ebizibuzibu motoka zeekutte naye nga abantu batambula abaana bawummula kale omuntu aba atambula alina okutambula nga bukyali. Tutandikirewo olw'obudde tuli mu kwogera ku business loans naddala eziri micro entonotono ezo esebo mwinamu ez'enjawulo ziriwa mu bank eno kakati Centenary Bank ye banka yatakibwa okuwola omuntu wa wansi micro kitegeeza abantu abakola bu business obutonotono omuntu omukyala atundira ebintu ku kkubo omuntu ow'edduuka owa boda muntu yenna ng'alina ka bizinesi akatonotono ng'ayagala kwongera mu ssente ate nga oluusi talina misingo gy'amaanyi nnyo kale ye muntu gwe twogerako oyo ng'era zitandikira ddala kuva ku mitwalo 10 paka ku miliyoni 5 emitwalo 10 nga neewola mu banka nga weewola mu banka kubanga abantu baffe ngadde tugeze n'olaba nga tuli b'amaanyi nga bw'oyogedde tulina amatabi 8 ne kapeeka twagiguddewo nno wiiki eno kati kapeeka abeekapeeka balina okutegeera nti ettabi lyabwe lyaguddwawo kale twasigala ng'era twagala tusigale nga tuli ku mulamwa gwaffe ogw'okulaba omuntu wa wansi kyobala tetwakyusa kuva edda twaganga emitwalo 10 ne kakati tugiremezzaako nti ffe twagala tugere nga tusigadde ku muntu waki omuntu wa wansi. Abantu nga abalimi baffe ab'omu kyalo eyo kati nga kapeeka gye baguddewo olaba nti abalimi bangi ayinza okwewolayo kasente agule ku nsigo agule ku bigimusa kyova olaba nti obu micro business loan obwo kyekyabuteekesaawo ssebo. Naye twogedde ku nsonga ezo zonna waliwo mitendera gye nnyina okuyitamu okusobola okufuna looni eyo ani asobola okufuna looni kika bwe kityo? Kakati kyentera okugamba abantu nti okufuna ssente ezo kiteekwa okuba nga olina ekintu ekiyingiza ssente kuba kyetuluubirira olina ka bizinesi kokola ng'oyongerako buwongezi kubanga tetwagala nnyo otandike butandisi kubanga okutandika kulimu ebizibu bingi oba okyayiga bakasitoma batonna babbaweza kakati bintu biyinza okwekwatamu kati ate oba weewola nga ate olina okuzzaayo kuba ezaffe buli mwezi oba olina okuzzaayo ezaffe si za buli wiiki za buli mwezi kale ebintu biyinza okuzibuwalira nebeera nga kabizinesi ko wakatandika otandise okuyingiza ssente kwetugamba nti omuntu oyo ajje yeyongeremu mu ssente oba stock ayagala kwongera mu stock oba ayagala okugulayo oba minzaani oba kabodaboda kati omuntu oyo gwe tugamba jje oba byesibyemu naye nga weebiri oba oluusi ng'olaba nti bakasitoma bakusaba ebintu naye ate ebintu biggwawo mangu kubanga bakasitoma bayitiridde obungi ogamba nti kati senga stock yange ono nyongeramu ate bakasitoma buli bajja batekuba nti ebintu weebiri kale oyo omuntu oyo gwe tugamba jangu kati ng'olaba ebiseera nga bino bye tulimu abantu bali mu shopping bagenda mu nnaku nkulu abantu bagulya ddala ebintu bava mu kyalo bajja bagula ebintu byabwe tubagamba bannaye mujje mwongeremu ku sitooko mubeere nti bakasitoma bamwe babasanga n'ebintu. Banka ng'efaayo nnyo esebo
biki byenyina okujja nabyo kubanga waliwo ebiseera ebisinga nti sijja kujja buzimu banka mbagambe mwagambye twabalabe ku Terefayina nzija naki kati bakasitoma baffe tubagamba nti balina okuggulawo akawunti kubanga akawunti eno eringa entabiro gye bakolagana naffe kwe batereka ssente zaabwe era kwe basasulira kale akawunti eyo ya mutwalo gumu gwokka naye oluusi tubaweerako ne kakaadi ketuyita ka ATM kaadi buli ATM wakozesa ATM ka mutwalo gumu mu kasanvu naye nga akawunti yo ya mutwalo gumu yokka nogye n'endagamuntu yo oggulewo akawunti ate akawunti eyo osobola ogiggulirawo ne ku agenti baffe bonna sigamba nti olina kujja ku ttabi lya Centenary okuggulewo genda buli awali agenti wonna oggulewo akawunti yo kati bw'omala oggulawo akawunti bafuna kalitoyita financial card ka financial card ako kaleetebwa Bank of Uganda nti omuntu yenna eyoola mu banka alina okuba ne ka financial card ako ke kakulaga ensasula gy'obadde otambuzaamu ensasula mu looni kati obadde weewola abantu abalala bw'ojja wano tulaba nga ensasula ebadde ennungi mwana wattu ate ebintu biba bikola ki biba bikwanguyira kale tuwa financial card ako nabo bakakola naye babamu bwabanga weewolera abalala ng'olwedde okalina kuba bakagaba omulundi ogwo gumu gwe jangubuzi nga tulambula bizinensi yo nga ojja kubanga mu nnaku 3 ofuna ssente mu nnaku 3 tetulwawo ffe bwetyo bwe tukola esebo abavubuka bangi era baggulawo emirimu egy'enjalo baguddewo batetenkanya bayiribi kanjogere bwe nti Centenary Bank our bank abavubuka mwine enteekateeka yaabwe mwana wattu abavubuka tubawadde nnyo enkizo kuba tumanyi abavubuka be basinga obungi kati mu Uganda bitundu 75 ku buli 100 bavubuka kale banka yaffe yateekawo dda enkola y'abavubuka nga tukwatagana ne bannaffe aba KCCA aba gavumenti ne tuteekawo looni ez'abavubuka ate zo ziri ku interest rate entono ennyo kati nga mu kibuga KCCA etwakwatagana abavubuka abakolera mu kibuga interest rate eri ku 12% okumala omwaka gwonna kitegeeza eri wansi nnyo kwegamba looni zino zaateekebwa okulaba nti abavubuka nabo bafuna akasente akebeewola okulaba nabo nga bateekawo emirimu omanye ebbula ly'emirimu emingi ne tugamba omuvubuka avuga booda tumuyambye tutya mwana tubaali bavuga booda z'abagagga ogenda ogimalayo miliyoni 8 ne tugamba tukoze tutya KCCA kyeva yatuyamba neereetawo ssente ze z'abavubuka tegyetaaga misingo kasita ofuna abayima aba babiri bw'oba ogula booda gwe musingo oba oyagala okugula ettaka nalyo looni ezo zirimu okugula ettaka erya business of course bakalookapu oyagala kukola kolookapu wabadde okolera jangu tukuule ng'omuvubuka ate nga ne tulina ne looni endala ate eya Uganda yonna kale abavubuka bwe balina empeereza ey'enjawulo mu Centenary Bank era omuvubuka yenna bw'aba ayagala okuyambibwa alina kulaba nga aggulawo akawunti mu Centenary Bank asobole okulaba nga yeeyunga ku nkola eno sebo naye kati kyendi mu kwebuuza mu kaseera kano wemba nnyina looni already nga looni egenda mu maaso nga ya business naye nga ebintu biganye era nsobola okukomawo era nensavisinga looni era nenyongerako eryose n'obuuza ekyo kuba kati nga bwe nkugambye nti mu biseera bino bizinensi zitera okusituka kubanga abantu abagula nnyo ebintu kati oyinza okubanga olina kalooni ng'osasuddeko otuuse wakati kyokka olaba sitooka akendedde abantu baagalamu ebintu ebipya kale twataddewo ke tuyita ka top-up loan top-up loan omuntu asasuddeko ebitundu nga 5 ku 100 oba wali weewoze miliyoni 10 osasuddeko miliyoni 5 zikomezaawo jangu tukwongereko miliyoni 5 ziri tujjuze looni ebeereddeyo ku miliyoni 10 naye ofune ssente zoyongera muki mu bizinensi naku nga 3 ofuna ssente zo nga bizinensi ate kubanga ekiseera kino ekya bw'okisuba okikolera mu mwana wattu ate ojja kugenda mu January February abantu bajja kubazaayo baana mu ssomero tebajja kubeera ssente kati abantu abasinga mu biseera bino ate ssente wezisobola okukolebwa n'olaba nti ate okoyo amagoba gewandikoze omwaka gwonna so kyobula twataddewo kalooni tibakomewo tusobole okubongera mu bizinensi babeere nga bizinensi zaabwe zikwatagana n'abantu abajja okugula bizinensi ereme kwesiba abeerawo nga gamba looni eno sinagimalayo ebintu bikendedde edduuka liryo litangaala abakozi bajja ate abantu tebagula watali bintu kasi awali ebintu abantu bagenda bwe bamanya nti ebintu ebiri ate tebajja namuseera
adduke buddu sinda James Centenary naye waliwo business ez'enjawulo n'okutuuka olwaleero ezikyasanga okusoomooza okw'ebyensimbi n'ebyenfuna ebigenda mu maaso mu ggwanga Centenary Bank eyingiriramu wa mu business ekika ekyo kakati twagala nnyo okuteesa n'abantu baffe abafunye obuzibu era kyova olaba nti abantu batweyunidde nnyo omuntu bw'olaba nga bizinesi yo yeesibyemu jangu otunnyonnyole bwe bate eyingiza ennyingiza nga tekyalinga luli nga omanyi covid yaggwawo ebizinesi ezimu tezinaba kuddamu bulungi nga bwe zaali zikola kale abantu abo tubasaba jangu otunnyonnyole ate otulage nti ennyingiza eri bweti senga mumpaamu bwe muti ne baŋŋamba nti munkenderezeko ensasula nja kuba nsobola kati twagala nnyo tuteese nabo tulabe nkola ki gye tusobola okuteekawo tulabe nga bizinesi yo ekola ki tolemererwa kubanga bizinesi zabo abantu bazimanyi abamu bayinza n'okujja naga nti abaaye nti bizinesi sente mu manja naye ate njagala kunnyongeramuuko ndyoke nsobola okuyita wempita ekyo nakyo tukikola oli nagamba nti ate ensasula nti kati guno omwezi ogujja mbadde njagala ngubuukewo nsasule ku mulala era ekyo tusobola okukola ki okukikola yenjawulo eri wakati wa bank mpozi n'abantu betuyita kinoomu abawola abantu tetulina enkola ez'enjawulo eziyamba ku bakasitoma baffe ababa bali mu buzibu okulaba nga bavuunuka obuzibu obwo nyina mbadde siri mu Centenary Bank okugeza nga ndi mu Terefayina Bank nzize mu Centenary Bank ndi mupya looni zino nsobola okuzakisesinga era ntya nga ndi mupya era osobolera ddala kubanga abantu baffe abasinga abajja era abamu baba bapya naye ffe tulina enkola ekulaba nti twetegereza engeri gy'oyingizaamu ssente zo ffe ekikulu kuba nti olina ekintu ekiyingiza ssente kati nga wano ku Terefayina tukumanyi oli mufunyi wa musaala n'oleeta akakonge n'ogamba nfuna ssente bwezi tuba tumanyi tujja kukuwola ssente kubanga omusaala gwo gujja kuyamba okusasula omuntu aba alina ka bizinesi mu wino tumukyalira ku mudaala ne tulaba ennyingiza ye ne twogerako n'abantu ab'omu kitundu ne tumutegeera tulambula tulina abaana baffe abage be tuyita bano baloon officer ajja n'akulambula ye kasita akulaba nti ennyingiza yo weeri era akawunti ne bw'ogigulawo mu mwezi ogwo era ofunirawo ssente era abo abantu abakayingira tugamba kiyinza omuntu alina ku nga 5 okulaba nga wakayingira okuba kuba tuba tukyetegereza tukulambula waka tukulambula ku mulimu gwo tubuuza ku bantu b'okulana okulaba nti omuntu gwe tukwatagana ne mulungi aba booda abo tulanye okukwatagana n'ebibiina byabwe bya booda kuba abantu baba balina booda oba ku stage awo netugamba nti stage chairman omugundi ono abudu omumanyi baba bamanyi mwana wattu era baba bagamba awo mulungi ng'akola ki ng'atunnyonnyola nga tukuwa ssente era tetufunye buzibu mu nkola eyo tuli mu biseera ebya festive season naku nkulu obuyimba bwatandise dda okuvuga ebivulu batandise dda okula ebivulu batandise dda okulanga naye mu biseera bino eby'ennaku enkulu nyinza ntya nze alina bizinesi yange okufuna mu nteekateeka eno mu bwangu era kikulu nyera kyenkugambyemu nti kakati abantu abali mu bintu by'amasanyu kyekino ekiseera ekyokukola abantu abalina woteeri abalina baala abalina ki nti abantu bagenda kusanyuka kati ekifo ekyo abantu bayoyoota ebifo byabwe abantu bateekamu oba muntu tagenda kusanyukira wantu watali masanyu watalabika bulungi olina okusitookinga ebyokunywa ebyokulya kale bwe tugambira nti kino ekiseera oyo omuntu ng'oyo alina okulaba nti afuna ssente okulongoosa omulimu gwe okuteekawo abantu be bagenda okwetaaga kubanga bw'ate akikole festive season mu mwaka ejjamu omulundi ogugumu kakati bw'oba osubiddwa omwaka guno ate ojja kulinda mwaka guddako kale tubasaba nti bajje wadde olina looni jangu tukwongere ssente osobole okulaba nti ate mu sizoni eno okolera mwaka ssente mwana tuyinza okubanga omwaka okuva kwatandika tubadde toyisiddwa bulungi ate mu kiseera ekitono kino bw'obanga weetegese bulungi n'obanga ate osobola okukola ku ssente ezisobola okweyamba naye kati omwaka guli mu kuggwako naku tubala katimbale biseera bino abantu bashoppinga nnyo tugula nnyo ebintu bingi oyagala kumaliriza kino abaana kakati bakomyewo balina okulya balina okunywa tetugera mu nnaku nkulu migaati soda mata byonna birina okubeera awaka Centenary Bank wano enjagala mmanye yo kati buno obudde eyambako etya okumiitinga needs ezo ez'abantu n'okulaba nti babeera ku pace emu ne baklayanti baabwe yeyo tetugambe nti kati wadde olina looni nga ebadde etambula
wa business gwe tusaba nti kati jangu oyongeremu ssente mu business yo naye omwobanga toli wa business ate togenda kwewola ng'ate ssente za kulya buli kubanga school fees tulina okumanya February school fees ziba ziyingira ate tulinayo ne bu school fees loan kale tugasa abantu wadde tuli mu biseera bya masanyu naye mutegeere nti ebyenfuna tebinaba kutereera bulungi mubeere nti ssente muzikwata bulungi wadde tugenda mu masanyu tetwagala ate twemalemu n'olwekyo tugendere okusinziira ku nnyingiza bweri oba walyanga kilo 10 ez'ennyama oyinza okulya kilo 3 oba 4 ate erideko tekutula tukutula naye bw'obanga oli wa bizinesi oyo gwenkubiza nti kaa nti ssente zigenda ziteeka muki mu bizinesi zigenda kuzaala naye bw'obanga si ssente siza kukola bizinesi jjukira nti tulinayo abaana okudda mu masomero tusaba abantu essente bazikwate bulungi ate twagala ate beemalemu ate okutuuka omwaka okujja nga ate tebalina ssente zakukozesa n'olwekyo mutegere bizinesi zammwe bwe zitambula ate owa amasomero jjukira nti naye abantu baba baddayo mu masomero naye tumusaba naye ajje mu kiseera ekyo oba oli otunda bitabo oba otunda mpapula oba bitextbooks omanyi buli bizinesi erina ekiseera kyayo n'olwekyo muntu tegeera bizinesi yo otegere ebiseera ebituufu ebyokwewoleramu bw'olaba nti bizinesi saawa zino tegenda kutambula togenda kwewola kubanga ebintu tebijja kutambula kyobola tugambe abagenda mu bintu byokulya ebyamasanyu ebyengoye be bantu kati bamanyi nti abantu bajja kuba basanyuka bewole ssente bongere mu bintu bino olw'emisolo ebintu ebikwatiddwa obulamu ka ssente katono okubijjayo jangu ojjayo ebintu kuba bona obijjayo ate nga sizoni eweddeko ojja kutuula nabyo era Centenary Bank obakubira ku nooti 8 nooti 2 nooti 55 oba 55 0800 255 200 then 55 osobola okwogera ne Centenary Bank okumanya ebisingawo ku nteekateeka ez'enjawulo ze balina ate mmwe naddala kati nga Julian mwabakozesa mail musobola okukozesa info@centenarybank.co.ug n'oteekayo okusabako okwebuuzaako ku nsonga ez'enjawulo naddala ku nsonga ya microloan buno obudde tuli mu nsonga ya festive season tuli mu nteekateeka y'okulaba nti bizinesi zisituka ate tuli mu nteekateeka y'okulaba nti twongera okufuna tusobola ate naffe okukyusa obulamu bwaffe n'okutereeza embeera yaffe ebyobulamu eyo Centenary Bank naye kakati olina kyewasoose okukoonako wali nga tuli mu kwogera ku nsonga ya business loans nti mba nyina ka business kange nga njagala just kukongerako obwongezi nyinza okuba mbadde ntunda ngatto naye nendaba nti mu kaseera kano wadde ntunda ngatto nsobola okugulawo ka business k'ebimuli engeri gye tuli mu festive season nensobola ate nako okukafuna nga keetaaga emitwalo nga 15 nsobola okujja nenkozesa ka business kange akengatto ng'omusingo okwewola ssente nenzigulawo ka business kanaakalala nga ndi client oli mutuufu era kisoboka bulungi kubanga oba olwedde oyina ennyingiza olwoba kugamba oba ogaziwa bugazi omanye nti bizinesi egejja kati wali otegeddewo nawo wayingiza izo ssente olina okuzeewola kubanga oba ogaziya bugaziya bizinesi yo oba totandika butandisi kale oyo aba tatandika aba ayongedde kugaziya bugaziya omuntu oyo naye alina okujja neyewola ate mwana atu bw'obanga era obadde nga otereka bulungi ku akawunti katwateekawo n'enkola y'essimu okwewolera ku masimu seetaaga kusooka ate okuvuga nzije kasita obanga oyina essimu yo waliwo akantu kotira Sente Mobile n'ogamba *211# ng'ogenda ku Sente Mobile loan okwebera bukezi n'ogamba nti nsobola okwewola emitwalo 5 emitwalo 10 emitwalo 2 kale abantu nabo tubakubiriza ab'obusente obutonotono ng'obwo babeere nga batereka ku akawunti yaabwe tutandike obalaba nti abasajja bano batereka obusente ng'obwo obutonotono mitwalo 10 kyobola tugambye tutandika ku mitwalo 10 naye tumanyi nti ate asobola ogifunira ku ssimu nga tazze na mu banka obusente obwo obw'okusimu bugenda ddala ku miliyoni 2 kale tubasaba abantu nti mukozese nnyo enkola yaffe ya Sente Mobile loan naye tugirina bulooni obw'oku masimu kijja bayamba nnyo ofunyemu obuzibu butonotono oba akaboodako amafuta gaweddemu ndaba baziwunzika buwunziziki kakati ng'ogenda ku simu ng'ewolayo emitwalo 5 ng'ogula amafuta omanye amafuta g'emitwalo 5 mu booda gayinza gakola wiiki namba ate ng'okasasula ng'okajjako ate ku magoba amatono ennyo kale enkola nnyingi weeziri eziraba nti twanguyiza ku bakasitoma baffe abawansi kyobola twateekawo ne buno bu agenti
abantu baleme gamba Centenary balina line nyingi genda agent akuli okumpi kwata simu yo okebere ku balance wo otekeyo sente ng'okozesa simu enkola eyo naye tujumbira abantu bagitegeere basobole okwewala okulwisibwa ku sente obutonotono ngo Mukulunsi Bambi ekitegeeza ku branches zino ekinaana ze tulina tekineetaagisa kugenda ku branch emu kwezi ekinaana kasambira ne center agent andi okumpi agent akolera ddala kati buli kyemu akimala twasembeza enkola eri abantu muntu genda ogulewo akawunti oba oyagala kutereka sente oba oyagala kusasula mazzi byonna agent abikola ate bwe ne bw'oba oyagala looni era aweereza okusaba kwo Gavumenti oba sente obadde tuzifuje kusubira ganda njagala kufunayo kalooni ka $5,000,000 oba gula broda era aweereza okusaba eri branch yaffe kati bwe nga bakukwira nti agwende wasabye sente katujje tukulambule nga tonaana kutuukayo nga bo bagirabye edda nti gundi mukulu ono ayagala sente kale eba agent baffe mubejjumbire nnyo twabateekawo kubagondeza ate nga buli wamu kati we tuli tuyina nga ffe tusinga ba agent kati mu ggwanga lyonna tusinga ba agent akasanvu ate nga tukyayongerako kale buli wali sente agent omuntu oyo mukubiriza agende amweyunire amutegeere amubuli ebikwata ku banka ate asobole n'omuweereza mu banka baba ayina service gyayagala nga teriwe agent ajja mu banka mukolektinga ku branch yaffe muli okumpi mulina emyaka nti myaka bwegiti tejewola abaana bayinza okuva bali mu lumula balaba Terefayina ayinza okujja emisini nagamba nawulidde ku Terefayina kanziruke emyaka ayina 13 najja afuna looni eyo nedda tugoberera amateeka ag'eggwanga nga bwe gagenda mu maaso nti waliwo omuntu w'emyaka gyaba talina kwewolerako oba atanaba kutandika kwesalirawo katugambe bwe tutyo mpaka omuntu okutuuka ku myaka 18 aba tanaba kutandika kwesalirawo naffe tutandika ku myaka 14 okubuuka myaka 18 n'okweyongera waggulu bano abo bokyali mu mikono gy'abazadde n'olwekyo abaana abo bazadde baba balabirira wemba nkyayiramu okusoomooza okutonotono naye nga ndi ne mukulu Abdul tukola naye mu dduuka naye nga nendeeta ekiteeso nti Abdul twandiyongeddeko ku bizinesi eno ebya banka ebyo sinaba kwetereza siina ndaga muntu Abdul asobola okwewola ku lwange oba mubala Abdul nti yeyewoze sandikuwagidde kuyita mu muntu mulala akwewolere kubanga ebintu by'okwegatta okujjako nga muyina enkolagana eri mu buwandiike oba muyina kampuni kuba abantu balina engeri baliwo abalina kampuni walina abali mu groups okujjako nga waliwo ne bakya partnership ng'olina enkolagana ennungi ennungamu kuba abantu bayise nnyo mu bannaabwe n'omuwa sente n'azeegaana oba n'azijjayo n'atazikuwa ate gwe n'osigala ng'osasula ebbanja ate oba n'akwongeramu n'amagoba amangi naye tukusaba bw'oba osobodde ebyetaago byaffe si bizibu nnyo waakiri jangu tuke naye obanga endagamuntu tenaba kufunika naye n'ofuna ke tuyita kaniini namba jangu naako tukukoleko oyinza otutunya naga nti naapurayinze naye ni namba yino njirina n'oyo tumukolako okusinga okuyita mu muntu omulala weetuukire wennyini ebyesente tebiriimu kutuma munno kuba oyinza okusasula sente ate n'asooka ayagala azoozeemu ate eri amagoba ne geeyongeramu so omuntu ng'oyo atuukirire tulabe nga tusobola okufuna engeri gye tumuyambamu Mukulunsi Bambi bizinesi zeesiba fe abakoze ku bizinesi naddala entonotono tusangidde ddala okusoomooza okutagambika oyinza okwewola sente nenzija mu Centenary Bank nenzija emitwalo 8 first season manye ebintu bigenda kutambula omulundi gumu ne byesiba nyina okusasula loan ate ng'oluusi neetaaga n'okwongeramu oluusi nyinza obba nasubula stock enkyamu Centenary Bank omwaka obudde buyampa bulinga obutandisa okuggwayo nkola ntya mu kaseerako abamu badduka misinde kyengezaako okusaba abantu nti buli obanga ofunye obuzibu jangu eri banka kubanga kiringa bwe mba nkuwoze sente n'ofunamu obuzibuzibu nonneewala mba ntya mba ndoozaala kundyaza amaanya jangu onyonyole banka obuzibu bwonna bweyitamu nga bwe nakunyonyole ffenna tusale amagezi tugasalire wamu kubanga naffe oyinza ogaa tebane mumpeemu ennaku 3-4 sente nja kuba nkoze eki nzifunye waliwo ate ebigwa bitalaganye
ababbi bakubbye edduuka likutta omuliro mumbaawo gukwata fiiriddwa waliwo ebintu ebigwa bitalaganye jangu otunnyonnyole kuba twateekawo ne insurance for example insurance eyamba ku bintu ebyo ebigwa bitalaganye oba oli mulimi ebintu byo kibuyagazze ebintu abyonoonye tulinawo enkola endala ez'enjawulo eziyamba bakasitoma baffe ababa bagudde mu buzibu nga tebabwetegekedde nabo ebintu byazze gwabula omulimu gwakwatanga mu wino buli kaseera era insurance yayambanga bakasitoma baffe kale jangu otunnyonye tutala tulinawo enkola ng'eyo tujja gamba leeta kino na kino na kino tusobole okukwatagana insurance abamu bafudde abantu baabwe bafiiriddwa abantu baabwe tugamba bugambi nti bwe mukwata ku bituwandiiko byaffe mujje buzimu Centenary Bank tujja bagamba bugambi tuwe ekiraga nti omuntu wammwe yafa oba ebbaluwa okuva mu LC1 oba okuva mu ddwaliro nga insurance ekola ki ng'esasula n'olwekyo obuzibu obumu obugwa butalaganye bwe twabusalira dda amagezi naye babeerawo enkola yonna endala era jangu twogere okwogera kyekisinga obulungi waliwo abalina amaduuka amanene abalina bizinesi ennene tuulidde nti eno looni ya bizinesi entonotono okwongera mu bizinesi entonotono wemba nyina bizinesi ennene naye nga nandiyagadde okufuna ku package eno nti bizinesi yange for example nyina supermarket naye nga sirina ssente neetaaga okonectinga mataala amazzi neetaagamu emitwalo nga 8 oba akakadde nsobola okujja nempitamu eno package loan zino micro business loans ezo za business naye tulinawo ne looni endala tulina looni ez'okuzimba tulina looni ez'okuyingiza amasannyalaze ezokukola ku sola nyumba yo giteekamu amasannyalaze kati nga bwenzize wano ngenza okulaba nga bulanga eno waggulu awo singa tuteekawo panels mwana wattu generator ziba tetuzeetaaga naye olwekyo tulina looni ez'enjawulo mu bulooni buno obutonono ate looni eno ekubeerera ku $5,000,000 kale abantu baffe abakola bizinensi paka ku $5,000,000 ebe bakoze eki ebe bakolera nnyo naye nga tulinayo looni ezitukka $1,500,000 abayingiza aba importers abafulumya ebintu ebweru n'abamasomero era amasomero amanene yes banka yammwe egedde ddala kuba kati okugaba looni tutwala ku $200,000 yerooni kati yesemberayo ddala obunene olwekyo abantu bonna tusobola bakwataganya abantu baffe bazzenga bafuna bulooni buno nga bagenda bakula naffe kyolwa twagenda nga twongera mu looni ennene kati waliwo yatandika ku $5,000 ate ali ku bukadde 2 abantu baffe abo era twasigala tubasigaza ng'era tubakolako twongere okumanya ani ateekeddwa okufuna microloans zino maama naaka afumba akatogo ku makya sekiwunga avuga booda n'abalala baani abali eligible mu category eyo we tuba tutambula kuba mulimu oli ayinza okudduka emisinde nga tategedde nti ye tali eligible abantu bonna abayina business obutonotono nga bwe naga tuyita bu micro business obutonotono obuyingiza ssente abakyala abaami abavubuka twagambye ku bantu ababoda abantu abakola mu katale abantu abalina obuduuka obutonotono abasuubuzi abasuubula ebijanjaalo ebinyeebwa abantu abo tubaagala nnyo n'abalimi abo ate tuyita agricultural loans naye kati tuli ku micro business so abantu bonna abali mu kusuubula wonna n'okutunda ebintu byonna nga bakola omulimu gwo nga guyingiza ssente abantu abo tubeetaaga bajje tubatandika empola tutandise empola abantu tulabanga bakula Centenary Bank ekuzizza abantu bangi jangu tukutandika empola ate tuteekamu n'okuyigiriza mwana wattu kuba tukizudde n'abantu baffe abo abamu balemererwa batamanya nkwata ya ssente tutaddemu n'okuyigiriza abantu engeri gye tukwatamu ssente gye tuyita financial literacy so abantu bajje tubayigirize ate basobole okuyingira mu banka ate bayige n'okutereka omanyi n'okutereka kintu kikulu nnyo twagalanya abantu abayize okutereka ebibiina by'abakyala ng'ebyo nabyo tubisaba biyingire basobole okuterekera mu banka akawunti zaabyo tetuzijjaako na ssente naye abakyala tulina kuba tulina looni gye tuyita superwoman ey'abakyala tuyagala abakyala abali mu bibiina ebyo abategezaako okweteekawo nabo bajje bayingire so be bantu abo betutunuulidde abantu omuntu wa wansi wagezaako okubeerawo omuntu oyo yenna tumusaba ajje kasitoba kintu kyokola kiri mu mateeka
kintu kyokola kibeera nga kiri mu mateeka osobola okujja ne weewula naye banka abasinga obungi tutya okwewula lwa security nti banka eyagala omusingo oba kwesobola okusinziira okukuwola bintu ki bye mutasobola kutwala nga security ebintu byetasobola kutwala security mpozi nti guno tetugubala nga musingo kati nga ebintu by'omu kisenge nti blanketi neti kubanga ebyo ate omuntu abaana anaasulawa naye ebintu nga abantu tugezaako nnyo omanyi ebintu bya microfinance si bya nnyo bya misingo tetunuulira nnyo musingo gwa muntu tutya nnyo okutunira omuntu ono gwe tugenda okuwola muntu mwesimbu abantu bonna betuwola tutunuulira muntu mwesimbu muntu mukozi looni zino eza microfinance teziri nnyo ku misingo kuba abantu baba tebagirina kyova olaba nti emisingo si kintu kikulu kyova olaba nti tuyinza nogamba leeta abayima kati nga looni ezabavubuka tugamba leeta abayima abantu babiri bakole ki bakusembe naye ng'abantu obusobola obubatunda tusobola batunda naye ng'olaba nti abantu bano bamumanyi nti abudu muntu mulungi ne tuba tumwagadde bajja mutufunira so abantu tebatya misingo ebintu byonna bisobola ka TV ko kakweyimirira akagaali ko kakweyimirira ka pikipiki kakweyimirira sitooko ali mu dduuka naye akweyimirira naye nga tekituubirira nnyo si musingo nti munene tutunulira nnyo omuntu omukozi talemererwa omuntu nga era abantu bwe bayigiriza omwana wo muyigiriza ebintu bibiri muyigiriza obwesimbu n'okubeera nga mukozi abantu bajja yola mu kibuga abantu bamuleetera emaali naga tuli bamuteeredde emaali kuba muntu mwesimbu so tuna nnyo omuntu ono gwe tuwola muntu mwesimbu muntu mukozi ebintu ebyo ebibiri byetutunuulira mu muntu okulaba nti ate ne basasula ne bakomawo ssente zaabwe ne bakula kati ng'abantu ba booda abamu twabatandika nga bavuga boogera z'abagagga ne bwe twogerera abamu kati baguze n'ettaka bagenda kuzimba mayumba gaabwe naye nga twabatunuulira nti bantu beesimbu ate bakozi n'abantu babamanyi nawe omanyi ababooda babawa ebintu ne babatwalira awaka tabibuza kakati n'atwala omwana wa gundi kitegeeza nti omuntu oyo mwesimbu abantu bajja bamweyunira ssente ajja zifuna bizinesi eyina okwewula ensimbi eyina kubanga emaze ebbanga kinga weeri twakituna nti omuntu bw'aba buli bizinesi obutonotono bw'abanga bizinesi agiddukanya okumala emyezi ng'esatu tusobola otandika omuwola esatu gyokka tusobola otandika omuwola abalala basaba mwaka abalala myezi 10 naye nga tujja tutandika ne ssente entonotono tukule naye ng'ayiga okukwata ssente obulungi ayiga okusasula looni zino kuba looni zino zirimu okutandika okuyiga bw'ofuna ssente z'omuntu okwata otya oyawula otya ezizo n'ez'omuntu kale tutandika na ssente no ne mwana wattu ne bagenda nga bakula kyebagaa nti kati waliwo abali mu ssente nnyingi naye nga batandika na ssente entonotono kyetukola nti tutandika na ssente entono n'agenda nga tukula n'omuntu kwe kulaba nti kati Centenary yesinga kati bakasitoma mu ggwanga lyonna kubanga tuzze tukula n'abantu baffe ku nsonga y'okuba nti abantu ba wansi batandika okwewula ne bizinesi entonotono okutwaliza wamu nandyagadde okumanya Centenary Bank eno wembanga sinaba kutandika byakwewula bino okusinga okujja obuzi nti nina bizinesi yange yiino wemba bakuntendeka n'okumpisaamu process ey'okutegeera ebyokwewula naddala micro business nga ntandika butandisi nsasula mwembaziza okumanya enteekateeka eno ate eriyinza kutwala bbanga kiyinza okumanya nti kati mbitegedde kanyingire ntandike tetugisasuza enkola y'okusomesa gye tuyita financial literacy kasita oli abanga kasitoma waffe oluusi tuteeka emisomo egyo tuyinza okuyita abo tugenda mu butale tugenda tugamba ababodaboda netubayigiriza kale mu kuyigiriza okwo ate abantu abamu ate mwe bajoyiningira tubayigiriza looni ze tulina ez'enjawulo n'engeri gye balina okukwatamu ssente kubanga ffe enkola yaffe yaliwo yakusitula mutindo gw'abantu kale oluusi tutandika nobayigiriza nga tebanaba kuyingira banka tubalege engeri gye tusobola okubayambamu ate ne banka engeri gyesobola okubakolera kale abasinga mu kusomesa okwo mwe baguliramu akawunti n'alaba nti naye asobola tetubasasuza ssente zonna wali tuddeyo wali kukwewola nti bizinesi njagala kugyongeramu ku ssente naye already nyinayo loan esa etambula neetaaga okufunayo ate looni endala nyina kubanga nsoose kusasulako kyenkana ky'okufuna looni eri endala
nagambye nti kati obanga weewola mu banka tugamba obukadde 2 ozze obutambuza kati wasigaddeyo akakadde kamu ketekanze otuuse wa makkati ga looni eyo osasuddeko makkati tusobola okukwongerako negamba nti oke katukuddiza obukadde akakadde kali oddeyo ku bukadde 2 osigale ng'osasula mpola sente ziba tezeeyongeddemu zobadde osasula buli mwezi naye ng'osobola okwongeramu kapito mu bizinensi yo kati kyetugamba nti oba otuuse mu makkati ga looni eyo naye ne bweba tonaatuuka mu makkati naye ng'olinawo obwetaavu naye tukusaba ojje onnyonnyole kuba waliwo ayinza oganaga nti bannange waliwo kino ekitalinda njagala ssente nanfunye waliwo bizinensi ebintu byange bino byesibye naawe jangu kale muntu yenna alina obwetaavu nga tebusobola kulinda tumusaba jje naye kati nga top tugamba nti oba otuuse mu makkati ga looni eyo jangu bakwongere ssente osigale ng'osasula ssente ze zimu naye ate nga bizinensi yo yeeyongeddemu. Centenary Bank gye tutunulira ku nteekateeka ez'enjawulo eziri mu Centenary Bank. Centenary Bank eyina aba agent kati bali eyo mu 7 ate nga bakyayongerako sinti bakomyawo bakyayongerako branches ziri mu 8 n'abeekapeka kakati nammwe mwalidde ku mpanga ate nga bakyayongerako enteekateeka ez'enjawulo ye banka esinga okuba n'abantu kitegeeza ye banka esinga okwesigwa bino bye tukugamba osobolera ddala naawe okwegatta ku Centenary Bank family nosobola okuba nti ogulawo enteekateeka ogulawo account ate n'ogulawo ne loan n'otandika okwewola bagabi batandikira ku mitwalo gijo 10 kakati gwe alina ka business kitiga teri business gye batasobola kuwola buli business basobola okugiwola kasite banga eri legal obanga y'amateeka tebasobola kuwola bana abanyakula nti anjagala kwongera tebasobola kuwola n'okukwongeramu kyanjawulo ki kye tutanakoonako ku nsonga ya Centenary Bank naddala ku microloans oba kyolaba kye tulina okwongera okukkaatiriza mu kaseera kano naddala aka festive season? Ebisinga tubyogeddeko era kyensaba abantu nti branch zaffe zonna weeziri ez'okuwola ababoda abo nabo tubagamba twaddamu okubawola bajje gye tuli tubawe ssente ogula boda ku ssente ensaamusaamu. Abakyala tulina looni y'abakyala gye tuyita superwoman nabo bajje gye tuli nabo tubawole abakyala bali mu bibiina ebibiina bye beegattira mu bibiina bajje bagulewo akawunti ey'ekibiina tetugijjaako na ssente zonna kwegamba abantu bali bateeka ssente baziteeka mu bubokisi oba ne bakateresa omukyala ate mu festive season bana banatera okugamba nate ne bakamenya kakati naga nti bana mwakamenya tulina kyojja mumukola kale tubasaba abakyala nabo bajje gye tuli ebibiina byabwe ate nabyo tubisomesa kubanga ebibiina ekisinza okubyonoona ebingi butatambulira ku mateeka naye tulina section number esomesa abakyala engeri ebibiina byabwe gye basobola okutambuliramu kale nabo bajje gye tuli kuba looni gye tulina eya superwoman naye teriiko musingo ey'abakyala kale nabo tubakubiriza mujje eri Centenary tubakwatizeeko musobole nammwe okulaba nti musitula embeera zammwe. Ku nsonga ya loan simanyi omuntu wemba neozeeyo loan mu Centenary Bank naddala eno eya microloan nyinza okuba neoze nengamba nja kusasula mu bbanga ya myezi for example mwaka nga gumu nenkikuba ng'enjogera y'ennaku zino nsobola okujja nensasula omulundi gumu nenziramu neneewola ate endala. Weebale kubuuza ekibuuzo ekyo kaakati ffe tusanyuka nnyo ng'omuntu akomezaawo ssente mangu kubanga tuba tumanyi nti ekisooka essente zaffe azifunyemu omugaso ekintu kye kiyiseemu kuba ffe ekigendererwa kulaba nti abantu tubasitula mu mbeera zaabwe kyekigendererwa ekisinga obukulu nolwekyo omuntu aba akomeza ssente zo mangu azikomezaawo kikulaga ssente zamukolera azifunyemu omugaso era n'amagoba gali agabadde ge twakuteekamu nti okumalayo emyezi 10 tugakendeezaako ate ka twatalewo n'enkola endala nti waliwo kati abadde bagamba nti ssente nzikomyamu mangu abantu ne babakuba fayini tebikyaliwo tewali fayini nti gundi akomezaawo ssente mangu tumukube fayini tekikyaliwo n'olwekyo tukukubiriza nti bw'oba olaba nga ssente zaffe kati nga bwe tugenze mu biseera bino eby'amasanyu n'okola ssente zonolaga nti abaayi ssente nzifunye sijja kuwonooneka kansasula ebbanja nyo nibadde nandimalewo kubanga akaseera gye tugenda mu maaso ebintu biyinza okuba nga si birungi nnyo zikole ozikomyewo ate ojje mu sseera w'ozaagalira kuba fonna omuntu ekikweyimirira mu Centenary kusasula bulungi
kasita omuntu obeera ne likodi yo wojjira wonna baba bakolako kale abantu baleme kweralika nti ate bwe naazizaayo ate tebampe nedda asasula obulungi likodi yo esigalamu wali mutugiina owaffe mu likodi mu kompyuta lwojja oba ogenze ku ttabi eryawa kyenagambye nti ka financial card ako buli woolaga mu banka nobanga nekakulaga nti oli musasuzi mulungi kyekikweyimirira kale ekyo tekirina mutawaana komyawo ssente oba oli musubuzi wa mwanyi season eweddeko esente ogenda zikozesa kikaakati bw'onoozisigaza ojja zirya zikomyewo osasule ebbanja ate olinde season bw'eneetandika ojje weewole sente aho wenyini manyi basanga nnyo okusomboza waliwo yabadde ambuuza sabbiiti ewedde nti nyinza okuba neewola nga buli mwezi nteekeddwa okuzzaayo emitwalo nga 6 oba 8 naye ne bigaana nsobola okuddayo nga bwogambye nti ate osobola okuzireeta zonna omulundi gumu era nsobola okuddayo ne nga wadde twateesa 8 naye nsaba tongereko ebbanga bawengeena ekisobokera ddala mu luzungu kye bayita abamanyi rescheduling tukubalira n'ogamba ennyingiza yange ekendeddemu njagala munkendezeeko ku ssente zensasula tukisobola bulungi nnyo era ekintu ekyo twakikozesa nnyo mu covid kyobola abantu abaali bewola mu banka ebintu byabwe tebyaboebwa nnyo nga bano abeewola mu muntu wa bulijjo kubanga abantu twabongezaayo ebbanka ne baba nga basasula ssente ntonotono ate ebintu bwe birongooka oyinza ogaa nti ate munyongeremu kati installment kati ngisobola era tukisobola awo wenyini sibula abatulaba bannange tweyanziza BBS okutukyaya tumanyi tugenda mu nnaku nkulu tubasaba bannaye mubeere beegendereza mu nnaku enkulu ebintu bingi bibeerawo naye nga banka yammwe ejja kuba nga weeri ejja kuba ebaweereza abali mu kusuubula mujje tubongere top up loans ate tujja kuba tuguddewo paka omwaka gwonna n'olwekyo mujje tubaweereze mu banka yammwe mwebale nnyo mwebalire ddala webale nnyo mukulu Abdul Sibambi Centenary Bank bagamba nti buli wamu webali ndakutegeezeza nti branches ziri mu 8 eyo ba agent bali mu 7 buli woli osobola okufuna Centenary Bank ate enteekateeka zonna kuba services baazizza kwoyo gootuukirako gootandikirako okuggyako ebigaanyo weebyetaaga abakulu wokuba akasimu akanooti 8 note 2 oba 200 55 osobola okuba nti oyogera n'aba Centenary Bank sigenda kusuka wano webale nnyo gobera Terefayina okuviirala gye twatandikidde n'okutuusa kati nga tumaliriza programu oba enteekateeka endala nnyingi nazo zijja nze Hasif Ssekiwunga Ssaabasajja Kabaka awangale.